ensonga abangi gye batya okwogerako. Sexual harassment is everywhere, not only to the females, but even to the males. But wavaayo with the vocal voice, no standing, not afaayo ki kye bagenda kwogera, kye bagenda kukola. Tubuulire incidents zaaliwa. I happen to abamu ku abo abantu allegations we zaali nayogerako naye ne mukwako interview after a period of time ye na refutinga. But ekirungi kuwavaayo n'okyaddressinga. But mwoyo address ebimu ku byamisingamu the who part abamawulire gye baagala omanya ani the where, because kola olunaku nzijukira bulungi Sheebah yalina ebivulu weekend eyo yalina ebivulu bina nga ekyali kisembayo kyali kirina bakakiri ku Mugungu Hall ekyali kiggalawo olunaku olw'Sunday yali birthday ya mukulu. So agenda tubuuliramu incidents eno yonna aja addressing ekyo nakyo kive mu kkubo tugende ku birala. Brayo tweyongereyo. Muli bulungi? Everyone is okay? Hi. Kat incident eyo sigenda giwanvuya nnyo. Ngenda egenda kubeera short and precise. One, I wasn't raped. Yagala ekyo kifuula very clear because video yange abantu abasinga bagikutula mu by'omu mu ndowooza egyasobodde. Naye yalina kyetegeeza ng'oggyeko buli omu kye yagifuula. So one, for the people abaali misled by be bawulira kubanga ebiseera ebisinga ate abantu abalina ebikyamu beeboogera ennyo. So one, I wasn't raped. I've never been raped. Two, ekintu kye nali njogerako kyaliwo omuntu sigenda mu bagamba because ekyo si bwe njagala okihandulinga. Nagenze wa CID, the head of CID, Mr. Magambo, ne twogera ne handinga over omusango ogwo. Bali mu kukola investigations ku muntu oyo. Namukwasiza abantu benyina okukola ki omukwasa. So twakijje mu nsi nakikwasiza amateeka. Nali njagala ensi ekimanye so that omuwala yenna ali eyo kubanga bino ebintu bibeerawo buli kanaku. Bwe mba mu mmotoka yange sibagamba nti tebankwata ku nzi. Ndi muntu, ndi muyimbi. Bwe mba nnyimba ku stage pita abawagizi bange oluusi ku stage wenfiiringira safe ne bajja ne tuzina abakuba ebifaananyi ne babikuba. Of course bankwatako but bakutteko batya. Siri mwana muto, nina emyaka 32 okuva ku myaka 14 ndi mu eno industry. Manya abantu ababi, ndabye abantu ababi, bad men, good men. As a young girl who has grown up in this industry, sina kye sinnalaba. So bwe nzija nze omuntu atayogera kubanga sitera nenyimuka ne nkola video ku kintu ekikwatagana ku sexual in any way, temuyinza kubanga nkijje mu bbanga kiba kirina ku kyavudde. Nze waliwo ebintu nga nze ebinkwatako ennyo nga nyina ensonga zange lwaki binkwatako. Omukyala nkwatako nnyo because nange ndi mukyala manyi bye tuyitamu ku mirimu, manyi bye tuyitamu work of place, manyi bye tuyitamu gye tuba tufumbiddwa, manyi bye tuyitamu bantu baffe ng'abakyala. So ate manyi nti ate tutya nnyo okwogera. Kyova olaba we nayogera kyali kive nnyo. Mwenna ne mukifuulafuula kimwayagala okukola ki. Ekyo kyennyini kitiisa omulala okukola ki okuvaayo. Kikyamu kyemukola. Kati ekintu ekyantuukako nali mu mmotoka yange kankibannyonnyole mu kamwa kange so that mulekeraawo kugattagatta ki ebintu. Nali mu mmotoka nga nze kuyimbira muntu mu lujjaalo nga we mbagambye bita bafanzi bange ne bankwatako ne tuyimba but appropriately. Kati bwe ngenda okuyimba nze sigala mu mmotoka, nze nyambala wabula eddakiika nga 15 okugenda ku stage. Mbeera n'engoye munda. Nze nkola kuva ku Monday paka ku Monday, day in day out, misana na kiro. So wenfuna mu time ya wakati wa shows nga neebakamu mu mmotoka. So nali neebase nga mmotoka mulimu makeup artist wange Kamara, mulimu n'Amara PA wange. Diriisa nga avudde mu mmotoka tutuuse we tulina okuyimbira. It was a private party ya muntu waka nga alina abantu be yayita. So omuntu oyo ajja ne security y'emabega ng'emuwerekedde zisaamulaba neebase
so mpulira oluggi lwange lw'oggulawo omulundi ki gumu nyimuka mulaba nga ate muwa ekitiibwa so mubuze omulundi gumu lwaki ogguddeyo mu mmotoka yange nga tukunkonye bikoze n'emmotoka ya mukyala onsanga nga ndi bwereere ebyaddako awo n'abeera inappropriate omanyi ekintu rape mwe mwakitutte wala naye rape erina weetandikira tetandikira si buli omuntu atandikira nakubaka muntu no bitandikira kweyo nkwatirira etalina kubeerawo inappropriate touches okitegeera n'oleeta omukono gwo n'ogunkwatako ku lubuto tolina kunkwatako lwaki oli mu mmotoka yange nyina kukusanga wooli nyimbire wooli bw'oyagala ojje tuzinemu kubanga kati awo nziza okukola omulimu gwange mu mmotoka ndi mu tayimu yange ng'omuntu ey'eddembe era n'abajja ku mmotoka okumbuuzaako nabo weebali kye bakola bataapinga omuntu ku ttiimu ne bamuzza ebbali twagala kubuuza kuki ku Sheebah abantu ba ttiimu bakimanyi nze oluusi mbeera mu mmotoka yange neebase wiigi yange teriiko ndi mu mmotoka so gwojja buzi oggulawo lwaki oggulawo mu mmotoka y'omukyala and then bwe nkugamba tomala gaggulawo n'olaba attitude yange lwaki teweeyongerayo ate gwe n'osigala ng'okola ki okyajja ng'okyabeera inappropriate so nze ate ebyo ebintu binkuulirako ddala waya ze noona n'abafanzi bange mu kiseera bali inappropriate kunkwatakwatako obutalina kunkwatako nyambadde akantu kange kakomawa kiryoke sikugambe jangu okole ki nkwateko no gwendekanga bw'okola ki bw'ondaba omukyala yenna omubiri gwe kiri gyali okugukozesa yekyakola ki mubiri gwe naye gwe agutunuulira si gugwo gwe kikulu mu mutwe kikyo kicontrolling kubanga toli nsolo tetuli nsolo tetuli nkoko mbu olaba enkoko ng'ogirippira tuli bantu so kye nayogerera is kujjukiza abasajja nti tuli bantu abaana b'abendi abakazi bantu if you can do that to means omuntu buli omu gwamanyi nti sobola okwogera tojja kummanyiira otyo naye nojja n'okikola ki nagamba abaana bameka abatuddeyo abawala abakyala be bali mu kukola bino ebintu ebyekisiru nze n'ensonga enkuulako nnyo waya kukozi ngimanyi nnyo abakyala bajja ne boogera nange manye ebibeerawo ensonga lwaki nafuluma nkyogereko ozze okumbuuzaako lwaki ojja n'omusirikale okirabye nnyina obusungu lwaki totambula n'okola ki n'ogenda so waba kubanga mu mmotoka eyo kyannuma era kyendowoozaako everyday tuba kubanga tuli wantu tewali bantu mu mmotoka temuli bantu wandikoze eki ekyo kye nayogerera abasajja balekerawo okulaba abakazi ng'enkoko tetuli nkoko tuli bantu temugobanga abagoba enkoko tetuli bantu tulina olulimi lwe tusobola okwogera jangu nkwane nkugaane oba nkukkirize so I wasn't raped but inappropriate touches ze ziridinga kuki rape so ekyo mbadde njagala nti clearing then abantu mwembibe bonna be mbadde mumwogerako mu mawulire si beebo omuntu omutuufu namututte ne mukwasa head of CID nabaddeyo jjo nali wakugendayo I think last weekend ne nali mu east nga nkola nesisobola so nagenzeeyo buli kimu ne tukyandulinga then abalala mmwe abadda ku social media ne musekera ebintu nga assaults ne mubifunamu mmwe ng'eyo time gye mufunye mbu okukuba amayinja noono ye yafunyeyo ekimuluma katumalirize ddala abannayuganda ze mbaagala nnyo because ndi munnayuganda siina wakulaga singa nnayinawo nandigenzi because oluusi musukka you cause a lot of depression mwenensi ate nga teteri caused by strangers by our own leero waliwo promoter atukubidde management yange ng'ayogerera ku ekyo ekintu kyekimu tulina omuntu eyatubuukinga edda twamaliriza contract munnayuganda naye ate ono promoter mu Nigeria bakolaganye bonna bakoze shows zaabwe zikoze ki omusajja yasasula buli kimu mu Nigeria kati last minute kubanga buli kimu kiwedde namugamba naye kati Sheebah omanyi sigenda muwa ziri ssente kati kyawedde dda engeri gyenzija ngenda muwa ziri endala omusajja agambye lwaki abannayuganda temweyagala namugamba lwaki muli disrespectful ng'aba Nigeria nga ate mu Nigeria yayogera ng'aba Nigeria bo mubawa ssente zonna ze baba basabye
Yes, of course they are bigger, you can say that. Naye nabo batandikira wa. Banaye batandikira. Mutandikire mu kuwa abantu bammwe. Bannayuganda tandika okukolaganako. So, tutandikire ku ekyo promoter Munnayuganda, naye ono Nigeria yamugamba come on. Respecting omuyimbi ava mu nsi yo. Ye ekimuluma ali mu kugamba naye ono Munnayuganda munno. Lwaki atoyagala muyisa mu maaso? Shouldn't you be lifting me up? Kyekintwala gye ndaga. Kati njagala mukirowoozeeko. Let's assume I was ripped. Nenkeera ku makya. Nenzija ne ngamba kamunanga Bannayuganda bannange. Si bwe kiri? Bafaani bange. N'abatali. Naye abantu. Ne bwe tabafaani. Waliwo ebintu nga tebyetaaga kuba faani. Tubijjemu obwo obuntuntu bw'ekikazi ennuguno y'ekikyala biki tubijjemu. Waliwo ensonga ng'ebyo byonna mulina obbivaako obwo bulito competitions bwe mulina ng'ebyo byonna mulina obbisaawa ebbali kubanga mwenna kibakwatako. Leero okintuukako enkya kituuka ku mwana we. Bwe kitatuuka ku mwana we luli kituuka ku muganda we. Bwe kitatuuka ku muganda we kijja tuuka ku maama we. Oyina abakyala mu bulamu bwo eno ensonga ekukwatako. Muwoza miniskati omwana omuto techa gwe yakwatirira naye yamusikiriza. Muli balalu. Ekyo kizibu. Temuwaga bantu bakola bintu bibi. Kati katudde ku nsonga kati mbadduukiridde mu video tudde ku point ya what if. Omuntu azze yebambi bamurepinze ebyaddala. Addusa agambeko ki ensi ye nti bakoze ki ne mukwata amayinja olwedde ali saadi. Sexual assault olaba baba tebakurepinze naye mu mutwe oba ogenda kufa obusungu. Nga just omuntu akumanyidde mu ngeri gy'atalina kola ki. Kiina tocha gye kikuwa tebakukutte kati olwo gwe bakutte. So omuntu bamukutte azze adduka mu ngeri yonna omuntu gwe batocharinze mentally tomunnyonnyola how to handle it. Lwaki tewakoze kino? No. Muleka akikole mu ngeri ye gy'asobodde because tomanyi bwawulira. Tutandika okweteekangako mu bigere by'abantu. Tufune ku empathy Abannayuganda. Tuve mu ebyo ebintu bya competition. Tuve mu buteeyagaliza. Tetugenda kulaakulana nga nsi. Nga tetunnatuuka kweyaga. Nga gwe munno waaba ayinako waali gwe gy'otannatuuka owulira ng'ogenda kwetuga. Ogenda tuukawo ku time yo. Buli omu alina obudde bwe. Ekiri mu tulemesa okwebeererawo eyo nnugu. Eyo envy oba obujja bwe tulina. Kati watiifu ekituufu nazze nga mbadduukirira bankutte. Nga mutuula nga mwogera ebyo byonna bye mwayogedde. Omuntu teyeewanna waggulu ku kizimbe ne yeekuba wansi nga bimutamye. Mulowooza abetta batyo. Bannange obwongo bw'omuntu mental health is very important to us. Lwakuba nti ffe abamu twagitegeera tukyali baana bato mwatubanya amayinja emitima ne gikaluba. So naye mwogera kitwaguma naye tekitegeeza tetuli bantu. Ebintu bye mukola abamu tuli bagumu abalala bajja kwetta. Tuyiga okubeera kind. I'm begging you Ugandans. Learn to be kind. Because mwali temumanyi nze omuntu atatera kwogera ne kubinkwatako ne bwe banvuma ne bakomayo ne munjogerako kinsirika. Naye ne muteebuzo olaba nnavuddeyo ne wabawo bagamba mbu oyo anoonya mawulire. Lwaki nga noonya ng'ate mmwe eva abannoonya? Nze mbeewala nze saagala mawulire. Keizi munnoonya emirundi emeka ab'amawulire nga saagala maze emyaka emeka nga sirinnya mu mawulire. Saagala sigenjagala ekyo si kyekikulu. I just bannange zisagala kuyimba buyimbi nkwagala temu. Don't quote me wrong. I love my business. I love my job. Era ne kwolwo n'obusungu obuyitirivu naye mukamyende ennyimbe kubanga ate waliwo abazze ng'ate bo tebabimanyi ebyo. Naye omulimu mujja gututamya. Bangi mwabatamya omulimu. Nze waliwo abantu bemmanyi nti ng'omulimu gwabatama. Nze temugenda guntamya kubanga si mwe mwagundeetamu. Naye mulekeraawo okututocharinga mentally. Abamu tusobola okubigumira ne tubeerawo ne mutuleeta obukyayi.
notuka ekiseera nga sise tukyayagala dde kubatunula ku abamawulire notuka ekiseera nga tuyagala kutunula ku amawulire kubanga tubalabanga mwenna kyekimu notuka ekiseera nga abawagizi bonna obalaba kyekimu kumbe bambi si kyekimu mulimu abali kind era obweddawo mu comments zendaba eziri kind. Thank you so much for those ones who are kind because you never know. Nyinza okuba nga nze nayogedde naye nga ate comment ye eri kind waliwo omwana gwe bakutte ebyaddala ate emuzizaamu ki amaanyi. Tuyiga okuba kind, tuyiga okufuna ku empathy, omutima ogw'ekisa. Siri malayika, don't get me wrong, I'm human, I'm imperfect, but I try as much as possible to be kind, to have empathy, okuwulirirako omuntu pain ye yadde sinnagiyitamu, tubeereko n'ak'obuntu, humanity. Siri political, sirina hate ku mutima, era zisina muntu gwe hatinga. Tebabalimba Mariam, nina omuntu gwe hatinga omumanyi bulungi ku buli kimu nekyempulira. Nina omuntu gwe ngamba bannange oyo naafuna ekintu nja kufa. Sisobola, sinze Katonda. Manyi ekyange kijja kujja ewange ate n'ekya Mariam kigendagenda wa Mariam, ekya Kezi kijja ewa Kezi, n'ekikyo kijja. Saba, kola, kirinde, tofuna bufunyi bukyayi kubatuuse. Atuuse naye olugendo lwo lubaddewo. So goyagala abeere ku lugendo paka nga talina kyafunamu. Ate bwe tutuuka ku lugendo bwe tuba tutandika ne mugaba nange bambi probably you make it. Then when we do, you somehow grow hate. Stop. Twekulaakulanye. Tweyagale. Twewagire. Kale ne woba tonjagala. Ne woba toyagala muziki wange. Ne woba tomanyi nga muyembi. Bawulira ekinkutteko ng'ekyo ak'obuntu. Bijjeemu politics, bijjeemu gwowagira, bijjeemu si buli kimuntu kiri politiko. Waliwo ebintu ebimu, waliwo abantu nga ffe nga tetumanyi bintu bya politics. So ffenna temuyinza kulowooza nti tulowooza nga mmwe. Goyinza okuba kyolowooza naye ng'ate nze zise kwogera ate ebyaddala kuyamba muntu atasobola kwogera. Nze mmanyi bakyala bannange batya okwogera. Nakirabye lwaki batya okwogera. So please, I'm requesting my beautiful country that I love so much. Everything I have, nkikoleddemu ensi. Buli kimu kye nnyina mwe mumpagidde. Kikoleredde naye ate era mwe mumpagidde. Mwene ensi. So njagala ate nammwe mbaagaliza nga bwe munjagaliza. Naye tuyiga okubeerako n'ekisa. Tomanyi kisa kyo oba kigambo kyo kirungi bwe kiyinza kutaasa muntu. Buli omu alina burdens ze zaakaringa. Naawe oyina nange nnyina z'otamanyi. So tokuba mayinja ng'akuba ekiti. Tuli bantu. Yadde mutulaba ku stage awo eddakiika 13 oba 3 oba essaawa 2 oba n'olaba video tekitegeeza nti omumanyi. Nina nange byempitamu byotakola ki? Yes, be kind. Tomanyi nsonga lwaki nayogera. Tomanyi nsonga lwaki kiri personal. Maybe one day you will know. But for now, just be kind. Muyiga okubeera ab'ekisansa. Ekyo kyensaba ensi yaffe. Leero kyensaba. Era kyentaddeko nnyo essira leero. Mukama atukwateko ku mitima. Tuyiga okubeera ab'ekisa because tugenda ne mulaba abantu ennaku ezinya abantu beekolaakola ebintu ne mugamba abantu balaluse tebali okay. Mubakuba nnyama njani batuka ekiseera nga takyalina kyalivingira for. Let us enjoy our country in peace. Tukimanyi tetuli bulungi nnyo naye ate tuli balamu. Tetunnafa. So that means tukyalina purpose ku nsi. Tetwekuba mayinja. Olina ebizibu byo, olina byodiringa nabyo bye simanyi, nange nyina byendiringa nabyo byotamanyi. Nze nzija ku stage entertaining. Obeere happy. Lwaki ate gunkuba amayinja? So you say you people love us because we make you happy. Please try and be considerate. That's all we ask from you. Be kind. That's all. Leero nze kyenja badde njagala okwogera mubuuze ebibuuzo byammwe ebirala kye mutategedde. Ebibuuzo saagala mukyuse ebigambo byange buli omu abuuze ategeere. Speaking nga bwegambye ndabika nakyogedde naye notapaying attention. Nagamba nalina shows. Lwe nayogera nze saayina incident yagenda ku poliisi.
ekyo sakiinaako mutwe because nali ngenzeko ku poliisi ne siwangula ate nga nalina okuwangula, if you know what I mean. So ku luno saatawanya genda ku poliisi, nakozeseza social media platform yange ennyeni gye nkoleredde okuli abantu bange bendowooza abajja okufaayo. So ekyo kyennyini era kyennannyonnyodde n'omukulu Mr. Tom wa head of CID yambuuziza nti lwaki tewajja wano, neŋŋamba nze ne muwa incident yange gye siyinza kubawa wano, timunange nze sinnafunako mukisa n'abantu ba poliisi, sifunangako justice ku poliisi. Naŋŋamba ekyo kikyamu era njagala okugamba kigenda kutereera, nenjogerawo n'omuntu aŋŋamba nti no, this time you'll get justice, I promise you. Era kyovula ye gwe neesize because yantunudde mu maaso gange naŋŋamba no, that is wrong, you should get justice this time. So I trust him, I trust he's doing the right thing. So yensonga lwaki saakola ki, kubanga nze sifunangako justice nga ngenze ku poliisi, era nakinyonnyodde. Era omwami n'agamba kikyamu ekyo, naŋŋamba era bwe kiba gye kiri tugenda kukirwanyisa okuba nga kikola ki, kikoma. Abaana abawala nze honestly tekintuukangako, ate era nja kukunnyonnyola lwaki. Nze okuva we natandika okuyimba nali muzinyi nga sinnayimba, saali muntu wa nesaawa eno, siri muntu we tumala okukola ne twesanga ne tunyumya. Eyo kibeerawo ng'omuntu maze omukola ki, omutegeera. N'ekirala saasabako favors nga neegiba mitwalo 2 Washington gyansabye genda mu bbaala nga noonye nzikole nzireete nzimukole ki, nzimuwe. So omuntu w'omusasula sometimes weewala ezo favors z'abakola ki. Ate nange settinga nnyo boundaries, ndi mukazi mukambwe era abantu abakola nange bakimanyi, oyo muntu mulungi nnyo ne toyinza mukwatako, toyinza kukola kino naye, kubanga nsettinga boundaries zange ki clear. Ekyo kyekinyambako oluusi ne boundaries ozisettinga nti mukwano tuli mu kuyimba, tuli mu studio naye toyinza kuntunulira bwotyo, toyinza kwogera nange bwotyo. Oluusi nakyo ekyo kiyamba okulanga ekika ky'omusajja kyo kimanyi omukazi wa musajja, simanyi mwakijjawa naye bwe mutwe muli. So oba olina okweyamba omuntu n'omulaga sinze nze saagala, njagala kukola, sekyo nakyo kikuyambako. Naye era waliyo aba persisting nga ne baagala okukwatira, ne baagala okukola. Kati olina okubeera nga feesi yo bw'ogamba nno, kubanga abakyala abamu bwe tuba tugamba nyagamba naawe lekerawo okuzannya nange tukole, nze siri bwentyo. Kugamba ssebo totunula nange, tontunulira bwotyo. Amagulu go sitole kinaga totunula magulu gange, si kyekyo kyenziza okukola ki okukola. Kati bw'owulira tooni yange, omusajja bonna bamanyi, mumanyi abasajja baba bamanyi nti ono ayagala mukwana, ono tayagala. Bw'owulira tooni yange you back off. Kati ekyo nakyo kikuyambako. Ekyokubiri bw'olaba alemeddeko ng'oyo omuta toddayo kukola naye, ng'ogenda producer omulala, kireme kuteeka mu position nga lumu toyina muntu yenna oli wekka. Then ekirala sirinnyangako mu studio bw'omu, ekyo tekibeerangawo, kubanga nze seesiga abasajja, munansonyiwa. Byempulidde bingi, byendabye mbirabe nga bwe nkugambye mukwano, one day you'll understand. Naye nze seesiga basajja. Ate kati omusajja ne bagamba ticca yatutte omwana mu toilet n'amukwatirira. Ticca omwana w'emyaka emeka temwesigika, olina okubeera ng'oli protective, kubanga ow'esatu wamulabyeko ki, ate nze alina amabeere. Okitegedde? Obwo obusonga obutono ne mukwata ente. Who does that? Okitegeera? So for me to elaborate, don't trust men. Ne bagamba nti anko mubirabye ba anko bye bakola, n'ogezaako n'okunnyonnyola mami n'agamba tawaana okukyogerako, yagala kuwayiriza kojjaawo. Ne ba anko temubeesiga nnyo, ne ba anti temubeesiga nnyo. Just abantu tubeere careful n'abaana baffe betulekera, kubanga omwana mulekera omuntu ng'olekawo n'abantu abalala, oba teekawo kamera bw'oba osobola. Ebibuuzo biri bani coded when what? Kati kansooke mbabuuze ne gwe ba raping alina okuba nga yasetinze dda kamera ye. Mwe bantu mmwe mulina obuuze ebyo kye nnabagambye, mubeere sensitive.
kati gwe barepinzeeyo alina okubanga yagiteze kamera because akimanyi bagenda kumurepingira wali exactly obeera ogitegese. So no, there is no evidence to assault okujjako nga obadde mu nnyumba yo nga muli mu kamera. So tekyetaaga evidence. Omukyala nga nze bwe nzija ate check-up nze gwe nakugambye nti ate abadde raped era temuwulira. So olumu kansooka mbuze se obadde wano ne clarify nga ne ngamba no, I wasn't raped, I've never raped. Wange already nze nganze ngenda kugifuna because nze n'okubanga natudde n'omwami oyo head of CID n'atuula nange time gye yampadde n'apologizinga nangamba agenda kulwanisa okulaba nangamba ngenda kulwana okulaba nga abakazi nandetera omukyala naye nga akola mu department eyo n'amunkwasa nengamba tugenda naffe kulwana kati kunoonya victims ngenda kitekinga on not politically as a human tunoonye humans tunoonye victims ng'omuntu eyawulidde obubi just nga tebannankwata nakunkwata just omuntu okunkwata ku mubiri gwange gwatalina kukwata nga toweereddwa lukusa concept. So justice yange is omwami yaŋŋambye tugenda kukirwanyisa ffenna nange nga kwenda tugenda kwegatta n'omukyala tukirwanyise ate n'oyo omwami bagenda munoonya bagenda yewe naye aweeyo statement ye bamundeetera atuule kubanga nze simwetaaga ku mawulire amawulire si kyekikulu njagala atuule mu maaso gange ambuulire lwaki alowooza kituufu. Naffe tusaba tubeere mu eyo bidi ey'okulwanyisa sexual harassment. That's good. Because That's good. The media is the fourth estate. Tulina okuoverseeinga. We should. Kubanga kino ekintu ffenna tukirwanyisa. Naffe abasajja kibakwatako. Yes. I know. But I know. I am padde ekitiibwa n'ambuuza what and how I want this to be handled. Era ne mugamba how exactly I want it to be handled, not publicly. Let it be private because siri wano kutula families mitima. Siri wano kwonoona amannya g'abantu. I'm simply here. Kyovula n'erinnya ly'omuntu saalyonoona kubanga sigamba nti muwagira obutoonoonebwa kubanga takideserving of course. But ayina abaana, ayina abakyala, ayina abantu ate abamulaba. Most of the times abantu abakuli okumpi ffe abakubeera close to us ffe abasembayo okumanya monster mu muntu. Taata otoyinza mumanya nti rapist ate era tewandyetaaze kumumanyira ku TV. Wandyagadde ekyo ssebo? Nze nyina muganda wange omulenzi siyinza kukyagala bamulangire lwa rape bwe ku TV. Lwakiri ate omuntu ajja nanziza ebbali nangamba muganda we yakoze ki? Nze ne tukyandolinga nga ki? Nga family. Obutamwanika ate ekyo si ye muntu gwe njagala okubanga we nabagambye nyina ekisa. So yadde ate era nakosezebwa nyina ate okubeera n'ekisa kubali aba family ye abatamwanyi mizeeje. Mwakitegedde ndowooza. Kamba nnyonnyola ekintu. I know most of you, I don't know how you handle your business. Mulyoka okutuula wano ne mwogera ku ssente mekazi babasasula na mekazi batabasasula. But for me, ekyo sigenda kikola. Ekyo kiri private kya business. Also another thing. Gwe ng'owamawulire oba keezi ono ayinza okujja nanneegayirira ne mukolera obwereere. N'akava sigenda kukikola. N'akava okukola ekivvulu kya mukwano gwange Aziz Jojuzi Aziz Aziyoni. Yes. Kubwereere. Nga omuntu omuyimbi nowagira muyimbi ki munno akole ku ssente naawe ojja mwetaaga akuwagire okole ku ki omanyi mu business tuba twetaaga collaboration ffenna okukola ssente. Kati ate waliwo agenda okujja mugambe otampa milioni 10 awo wennyini ku tavana ate era we nayimbira Azizi obwereere ng'ate bo we batampa milioni 10 sigenda kola ki. So business is relationship. So kisinzira tukolagana tutya. I could ask for 20 million, I could ask for nothing. Have I answered your question? Yes. Contacting angako naye abantu ba contactinga. He was concerned. Nambuzaako if I'm okay, if everything is okay, nennyonnyola that it was it. He showed concern and I appreciated it. Management yange nkadde nagikola try tugenda myaka 9. It was a beautiful relationship gye twalina eya business.
But buli kimu kimala ne endinga. Buli kitandika kinako kikoma. So ne tukoma awo ne tutula ku table ne tu decide nga buli omu akole ki akwate ekkubo lye mu bulungi respectfully ne neeyongerayo naye neeyongerayo. Management yange kati empya same team weeri nga bwe yali teyakyuka ye yekka yeyavaako nga main manager. So team yonna yasigala yeemu. So tewali management ndala. I have a beautiful team and I'm not looking for another management. Okay. For now. Till further notice. Yeah, every year, my nigga. Every year, my nigga.